Ngasa kisogula. Mwana ngosa nikide. Nakuze. Bebale kunyirira obanta. Kuba. Naku. Nero waze walungi. Wo. Nasengukidde wano naye. Mulimu ebikyabulabulamu. Badde nno n'ekizibu. Nze. Osaaga oba kakasi. Kati nawe nyizo saaga. Kyali kwongezesa olabe kiki kyenjogera naye. Sigezesa n'ekizibu kyetaaga 15,000. 15. Omuwala anyirira bwati. Nusu 15 Uganda. Gowenna. Nusu 15 wezi. 15 kyova mbadde nze wano nga kulaba waze wano. Onyambisa 15. Waze just tuke. Oyagala kumbuzaabuza olwakuba mbadde ngenda kusaba sente. Gowenna olabika sente. Buli akulaba kalaba sente njereere. Bizibu lwakubikako wano. Singa nze yali gwe. Singa ndi namugaga. Gwe kennyini oli sente nga weekulaba. Di sente biki? Di sente. Gwe kasita osalawo. Singa nze abadde gwe. Nandibadde namugaga nnyo. Teka naawe. Ng'ozijjawo. Muli awo. Sooka onguulire. Nsomeremu eyo ddiiro ekose. Olwaluddewo dda. Waluddewo singa wangambye nga bakajja. N'obwavu obunuma kata teobadde wagisomedde. Tolaba singa nze yeggwe. Nandibadde n'olunaku ng'anyuka n'akakadde kalamba. Akakadde kalamba. Ku bulungi bwo bw'oliko. Ddiiro ki? Sooka onguulire. Naye binaakola. Sokodde wali kati gwe jangu oyimire bwoti osaleko bwoti nga omanyi oli muwala mulungi nno kati otandike wetereze bwoti obuviiri osooka obunyenyewo bwoti omala okubunyenya kati awo ndaba ojja kukola naawe gwe jangu kale ondagemu yimirira bwoti era abantu kyemanyi just mu seconds abantu bagenda kuba bajjudde wano sente ogenda kuba ojuliza n'akasawo kalamba yimirira sooka ondagemu bwotyo okugulu ng'abalungi we bakola kola ebyabalungi wemoole kyekyo nkulaba simugiri kati awo kasooke kukubemu akafaanani olabe Tonkwatako wenna okwatirira. So, oyina enteeko linda obeera okugemaku.
wabula omanira ozaana mpisa era ne bakasomo bamanira omanira oti omusaka zina nti watandika omutongema kwajja kunkyafaza sika ssente ansule ejala iwe bitabo ova mu malala era tujje nakuyo nino olukumi lwange era tujje tonkwatako singa lwaki nze ndikasoma yooli oli mulungi naye waliwo obuzibu nze ki owunya ndi mutya eyo gye tuli munnange ogamba otya nange gyendi akabuliriro omusana gwe mungi banna buli omu agukaaba nno buli omu agukaaba nga kitalo kyamulirwa bwoleka munnange bwe bityo ffenna lyekkubo bonna ati akusidenziza ennaku zino kale nayise nawali mu kasitationi nga bwali bamutomedde bulijjo weewaana baana bange batwalamu n'abatraininga n'abayigiriza empisa buli omu akwana ku kyalo bye boogera si bye ndaba biti ate gwe wamuyigiriza empisa embi mpisa avuma abantu tuvuukako bakuŋŋamba dda mukadde era nze obwedda mbeerawo neweewaana simanyi abaana bange balina empisa lerere abaana bange bagenda kusoma bafune digwi bafune abasajja abalungi babanjule akolimba nze ngaakulabula iwe ng'onaabulabye otevuukako bakuŋŋamba olina olugambo olutatuukiridde kati yakoze eki badde enoonyereza amutumayo nga simanyi gwali gy'abeera gwamutumayo wa abeerawa omwana ogwo n'atuuka n'agenda ku street kwetunda twala eri omwana owange muvubuka gonobamu ekyekigambo obujulizi mbeera nabwo ani ono banna kati wano wayimiridde kamera eba yamukwata ziri ez'okumakulu kati aba yeetunda laba bifaananyi birala bifaananyi obimale okirabe mukama ogamba nze ndi wa lugambo